Tondo kyaffe ekisoose. Olunaku olwaleero ku Canaanland omusumba Aloysius Bujjingo awadde abavubuka amagezi okwettanira nnyo okukola beewale ensimbi ez'obwereere. Ayongeddeko nti mifo ky'okuvuma abantu abalina ssente kyandibadde ky'amagezi okubakolako omukwano okusobola okukyusa obulamu bwabwe. Wabula ayongedde okugumya abakkiriza nti Mukama Katonda amanyi embeera buli muntu ssekinnoomu gy'ayitamu. Okusaba kwa Maria g'ekyemisana leero ku Canaanland we kugweredde nga bakkiriza abamu bamaze okwekwata ebifo ebisooka nga beetegekera okusaba okw'okuyita mu kiro okusose mu myaka 2. Okusaba kubadde mu maanyi era omusumba Aloysius Bujjingo ow'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International ategeezezza abakkiriza nti Katonda amanyi buli mbeera gye bayitamu. Nina amawulire amalungi nti by'oyitamu Katonda abimanyi nga tonnaba kubyogera. Abakusunguwalidde nga twalina nsonga abamanyi, abakukyawa abamanyi, abalwana naawe abamanyi. Akubirizza abakkiriza obutakkiriza balabe baabwe okubasirisa wabula okwongeramu amaanyi bakole ebyo ebibanyiiza. Newankubadde ng'olina abakuwakanya nyweza ekigambo ky'obuwanguzi mu kamwako. Tokkirizanga awakana naawe kuteeka ku kisenge obeere nga tokyayogera by'oyagala. Webale nnyo muwala wange akola notice. Tokkirizanga awakana naawe kukuteeka ku kisenge obeere nga tokyayogera by'okkiriza. Omusumba Bujjingo agamba nti mwennyamivu olw'omulembe guno ogulimu abavubuka abaagala ennyo ssente ne batuuka n'okuzinoonyeza mu kuvuma abakulu. Ennaku zino tulina omulembe omuzibu. Omuntu baba akwagalako ssente agolokoka kuvuma nakuvuma buli ogiraba oti ku social media nga akuliko naye nga ayagala omuyite muliri obutwa. Muntu asobola okuyita nga aseka ng'ate jjukira mugagga ayina n'eddagala erishiningisa n'amannyo naye wamuswazizza dda mu banyazaalabe, wamuswazizza dda mu bantu abadde bamussaamu ekitiibwa, obadde omuvuma mu ng'osika eriyo. Kati oyagala ssente akuyite ssente azikuwe emyezi 6 egiddako obonebone n'ekibumba ng'ate tona zikujjanjaba. Munnabuddu Bujjingo agamba nti abavubuka balina kukola nnyo n'okukwana emikwano egyo gibayamba ku bantu abalina ssente okusinga okubavuma. Bw'oba oyagala ekintu ky'omuntu tosookanga kufuuka mulabe we, noonya amagezi agakufuula mukwano gwe. Katonda tagenda kubulesinga ng'omaze kukola ssabo. Muvuma abantu abakulu kubanga mulabye nga bwe muvumye gavumenti ebawadde ku ssente. Gavumenti kintu kirala nnyo terina akimanyi era kyo tekina permanent enemy. Naye omuntu individual gw'ottidde karakita bw'olabanga akuwadde ssente manya olya muliro. Abalabudde nti kino kyandiviirako bangi okufiirwa obulamu olw'okwagala ssente eziyise mu makubo amakyamu. Omuntu individual gw'ottidde karakita bw'olaba akuyise ne mutuula ku mmeeza n'akusekera n'akuwa ssente ze wali oyagala n'oddayo n'okwawana ne weewaana yali alowooza mutasobola kuvaayo gy'ali. Nze gase nakukwata ku YouTube oba ku Facebook kwata ovume naye kanneetegereza abantu bonna abalya ssente ezo ndabe ebbanga lye banaawangaala. Abagagga be bannannyini ng'ombe egamba totta kibe nga tonnaba kikenenya ndusu. Era kyova olabanga ate bo beekuuma nnyo. Kizibu nnyo olaba omugagga alidde ku mbagayo oba mu kwanjula oba ku mukolo gwonna omanya nti mukwano gwo nnyo akwesize nnyo. Gy'okoma okubaako ky'otuukako mu nsi n'okuwa obukuumi obulamu bwo. Tibamala galya tibamala ganywa naye gwe olwaleero ovuma omuntu enkya n'akola ekijjulo n'akuyita n'olya. Omusumba Bujjingo ayongedde n'alabula abavubuka abeekola ebikyamu olw'okuba nti bakyayiddwa abaagalwa baabwe nti beddeko. Ngenda ne mbalaba abavubuka bambi ng'aweddemu. Mukazi baamutwala bwe bwali obulamu bwe. Zino ennyimba ze muyimba you are my oxygen. Oli musiru toyawula oxygen na mukazi.
Osanga omuvubuka nga takyategeera nga yena ali awo kati ayize n'ewala gyanya n'obuveera naye nga bw'omubuuza ekimubonyabonya taata we gyali maama gyali abantu gye bali naye Katonda amwagala naye ng'omuwala baamumututteko baakuwonyeza. Abyogeredde mu kusaba ku Canaanland ng'ekisiibo eky'ennaku 14 kyakatambulako ennaku 5. Byatumwebaze Godfrey, Salot TV, Omunyo.